ebya Hajjati Zuula bibi anti Minisita Nakiwala Kiyingi amugobye addeyo aleete ebiwandiiko ebituufu. Ono nno munnange ebiwandiiko bye byaleese bibaddeko amannya ag'enjawulo ekyongedde okuba nti nate kimukubamu ebituli. Okusinziira ku Minisita Nakiwala Kiyingi avuddeyo n'alyoka agamba nti tasobola kugenda mu maaso na kuyamba mwana ono ayitibwa Nisha nga tebamaze kufuna maama w'omwana omutuufu ate ne taata w'omwana omutuufu. Katusooke tukuwe Honorable Nakiwala Kiyingi. Omukyala sigitegedde bulungi ndoza tulina okuyimirizaamu asooka aleeta obukakafu bwa identity ye kubanga sikola bintu ku mwana ng'abazadde b'abatuufu tebakkiriza. Naawe bw'osanga omwana wo nti twamutwala oba mu Kampala kusoma bino nga naye gwe wamufulumya mu lubuto lwo kati oli bw'ajja mama w'omwana oba ki n'agira kuba kati nze document ate zitwadde tukozesezza zaabadde za linnya ddala ate kati omukyala agamba nti wamanya malala. N'olwekyo ndowooza tetusobagenda mu maaso na programu eno tuba tumusaba agende asooka afune ebbaluwa gy'atuleetera wano eraga yaani omutuufu kuba kati bantu bali bantu babiri. Sisobola kwawulako nze sina busobozi bwawula nti oba ono oba oli. Actually the funders nabo babadde nga bagenda kwaninga over naye nga sisobola kwawula ani gwe bayita ani mama w'omwana kubanga abantu bali babiri, omu ye mwezererwa omulala ye musiitwa. Kakati musiitwa mwezerwa omulala yani omu ye Zuula kazibwe omulala ye Zuula mwezerwa ate kubona tekuli tata wa mwana. Kakati n'olwekyo ekyo kinteeka mu tekuli tata wa mwana gwoyina ekyo kinteeka mu gundi nzibu nnyo. Kati ngenda musaba agende ekajjansi okundi emutwala poliisi emutwala atuleetera ebbaluwa ebyo byonna abibabuliremu bulungi nga awaayo okukakasa okwaye yaani then bw'anaamaliriza akomewo then nja kusobola okuddamu organizinga then omwana nti kuba tubadde ready nga tumanyi nti from tomorrow afuna byonna ebyabadde byemusuubiziddwa ne buyambi bwonna obumuweereddwa naye kati sisobola kugenda mu maaso kubanga abantu bali babiri. Hajjati Zuula ono nno we bamubuuzizza lwaki ebiwandiiko bye biriko amannya ag'enjawulo agambye nti n'ekimu ku kiwandiiko erinnya ly'omuntu eyo lyateekebwako olw'ensonga nti ye yali agenda okuyamba muwala we ayitibwa Nisha. Bw'atyo bw'avuddeyo ate n'abeera ng'agamba ono nno minisita wamubuuzizza naye munnange obadde okimanyi nti n'okukyusa amannya gano tuyita mu mitendera egy'enjawulo. Ng'agamba nti nno munnange erinnya yaliteekako olw'okuba nti omwami ono ye yali agenda okumuyambirako ku mwana we Nisha. Nabyo bino katubikuwe. Nga erinnya linyina wano ddala erinnya nga linyina wano ddala Zuula Nakisuye mwezerwa. Ani kazibu kati ani tata uma kwanjaga kumanya tata uma kati oli mukwano gwo ne friend of yours omuteka kwa identity card no muteka kwa identity card nze oyagenda okuyamba bwe yagamba okukola kuba ndowooza nti amateeka mu Uganda tulina amateeka agafuga amannya gaffe. Kati nze baga nti nze Florence Nakiwala Kiyingi omanya nti eryeddiini Florence yenakula nalyo ng'omukyala Nakiwala lyeriri ku academic certificates erya Kiyingi okuliteekako nteeka okubeera nga nafumbirwa omuntu oyo ate mu mateeka g'abasiraamu bannawoowebwa oba mba nina marriage certificate. Thank you.
nenkola nafuna looyo nkola abatuta ATULAMBUZA nentwalayo wali ku gundi nensasula n'obusente obuleka nga ku gundi ukasanye nkola bonita wano wewati nabitwala ne bagamba bigenda Ntebe nebidde Ntebe nina balinako kopi n'akatabo nakabalikira ebyange ebigenda mukasi naye nga bo basigaza bulungi ezo kuba ne passport ekadde yalimu mannya malala yalimu wakuliko ebino ebyaliko nebijjako ebyakirika Zuula Kaziga Uza identity y'omukyala sigitegedde bulungi ndoza tulina okuyimiriza. Kakati nno munnange Hajjati Zuula waliwo webimutabuseeko anti nga full figure muli bubi full figure abaddeyo. Kakati munnange Hajjati ebbugumu ne limukwata n'ayagala okufuluma agende. Kakati Honorable Nakiwala Kingi namugamba tofuluma kubanga tewali agenda nakugulira, sooka otuule tugenda kubeera nga tukuwa okwewozaako. Hajjati naye kwagamba sisobola kubeera wano nga full figure ali mu kwogera ebitali bituufu. Full figure munnange agenze n'aleetawo obwino oba mutuufu oba si mutuufu, naye nga munnange yagamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe yakoze omukyalo ono omulimba. Kakati nno bino bye bireetedde Hajjati Zuula okuba nti nate ava mu mbeera n'atuyana ndooza ne kamunguluza amukutte nga oli mu kulaba awo abadde ayimuka. Honorable namugamba atuula tuula ensonga zino tubeere nga ate tuzimaliriza katubeere nga tukuwa ne paati eno nayo ogyerabireko. Ayina passport kuba twagala okumanya emyaka gy'omwana emituufu ne passport y'omwana n'entamba gy'atambulamu bimutume lumu it's okay which is okay bimutume lumu atwete nanso passport y'omwana Vaya tojja kuyitawo wali belinda tumalirize tojja kuyitawo wajja mawulire kufuna natukuwa bwenkanya soke no problem twagala omwana ogenda kwogera omwana yatambulako wekitiibwa njagala okitwale nti omwana yatambulako oba okikirize oba okibuuza okimanye lwansonga ki tetuganyi tuyamba abantu naffe tulina betuyamba osobola okweta omwana omu nayolona abaana bonna ennyanyi emu envundu ette ekisero omwana omu gw'otutte businga abayolona abaana abalala ekyokubiri tuli mu mateeka kati wano kubanga tata w'omwana tumwetaaga tata omwana amanyi nti omwana we yatambulako era omwana ono passport ye erimu omwana w'emyaka 14 nga wemugamba is it sure myaka 14 nga ali mu senior free bwe tugatadasiza covid and whatever what and what omwana we wa myaka 14 babadde asoma nabo mugamba ali mu senior free kyebwe kigambo nawe bamukuwadde is it true ayina 14 years na passport y'omwana ono eriwa yatambula biseera ki okutuuka atuuke mu Mexico asobole okukola ki okubanga abuuka ayingire mu America kyetwetaaga. Okay, katuyanzanya tweyanzeeke n'omukyala ngenda muwaayo abalina kyayongerako eno empisa gye tulimu mpisa yansi kubanga okuva nedda nga baga nti omwana akuzibwa kyalo era First Lady of the Republic of Uganda yakikkaatiriza n'agamba nti bwe twajjawo embeera eyo ey'ekyalo okukuza omwana kwe kulaba nti abaana bayongera okwonooneka omwana omuntu yakusanga nga mu kkubo nakkwata naga nti omwana wo wono musanze ali aswankula ali mu kkubo. Ensonga nno bwezityo bweziri guno omusango ne ba online judges gukyabalemye okusala neke biyingiddemu Minisita Nakiwala Kingi bijja kuggwa kakati nno munnange katubeere nga tukuwa full figure kubanga abaddeyo full figure tukuwe biki obwedda byayogera ng'aloopera Minisita Nakiwala Kingi ku mukyalo ono Hajjati Zuula. asobola okuba nga atambula bumu aterumu ng'alina ezakusinze kubanga okumanya ng'ogeddwa tulabe nti taata alina empiro nene 50% asobola notushowulira nga taata nayimwa ate mu kubuuza omukyalo yagamba nti mutwala ng'eyaka kindabanga omusango omunene mu ggwanga oba eri obulabe obunene ery'omwana ekirala wamubuuza omulinamu omusajja abaana bameka n'akulimba nti amunyamu abaana babiri ekitali kituufu. Ekyokusatu nti ku basajja bonna aboogerwako tekuliko taata wa mwana kunamamuoogere
kizuulibwa nti omukyalo alina ennangamuntu 3 simanyi oba akola mu kitongole kya linda oba alina dipaatimenti yonna oba ninda bweto kati bekola nnangamuntu yonna naye nga tumaze tulabye nti alina national ID 3 naye kenyini akwegera nti eno tagimanyi. So I think nti wani mutadde lumu n'amanya nti taata w'omwana oba okulaba nti omwana agenda mu maaso nti ne taata w'omwana twetaaga kinakino gyali oba mutuukire bwati ne bwati naye tumwetaaga personally ng'omuntu because family y'omwana nayo yatutuukiddeko nga yo nga si nsanyufu kubigenda mu maaso. So kubanga ninako document ezimu nga ziriko kintu n'agamanya g'amalala national ID ndala ekiraga nti kintu nitata w'omwana family y'omwana bwe yatuukiridde nendaga nti beba kintu aminisita nitata w'omwana era balina abaana bana omu yafa yamuvako ku madala n'agwa ate yagamba nti yafa wamubuuza omulinamu abaana bameka nagamba nti babiri mbadde njagala nti omutera omu at least agenda abeere nga adda wate osesa tegedde bulungi naiseko nitata w'omwana. Webite webiri mukwano ffe wano ku News Park Channel twasalawo kuba nti no tugakuwanga bwe tugafuna nga tetwongeddeemu kintu na kimu. News Park Channel kwoli subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala Hajjati yali ku ssimu yange nakuba enduulu walalala Hajjati jangu nyambe Haji yebaka ku mwana wange yundange ntaasa jangu mbeererewo jangu okamfatinge ekitegeera ne jangu mbudde jangu munnange ngenda kufa buli omutima gunjabika ne mugamba Hajjati kakana kanzije kakana kubanga nze nga mulamu we mbadde mwagala nga boga nti mwanyinaze mwagala kyayagala kyenkola ki kyenjagala kati nga mwagala olwokuba mwanyinaze mwagala namugamba kakana ngandi ne Haji bwe nava ku ssimu eyo namugaa kanzije bwe nava ku ssimu nemugamba Haji ekiriwo wayagala omwana wa Hajjati Zuula ko ye mwana ki nemugamba Nisha nawe osooka okubimanya mwana mbadde mumanyi ngambe ebyo ebyago awo nga bw'obiwulira bwe bijja nemugamba Nisha Haji webaka ku Nisha yessimu eno gye ebadde enkubirwa nangamba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah omukazi oyo amaze bulijjo kyayagala kituukiridde omukazi bulijjo amponinga Hajjati era nga mbagamba navuze n'emmotoka n'engenda ewa maama wange naawe wabaddeyo ne mbaga nti omukazi anneewerera maama simanyi kijja omukazi namwagala nnyo naye omukazi simanyi lwaki anneewerera okutuuka okuŋŋamba nti nno igwe nja kukola ekintu na buli kikyo kikugweko ekigambo ekyo nkigamba nnyo ne Hassan nemugamba nti embeera ewaka ekyuka buli lunaku buli lwenzirayo ebintu bipya byendaba naye simanyi lwaki banaye simanyi kigenda kuntuukako nangamba Hajjati ebyo nnyini ebigambo mbadde nga nzija mbikola ki mbikugamba naye kati amaze kubanga zino ensonga ayagala bintu amaze okunyonoonera kati n'okuntwalako ebyange kubanga kino ekintu kyaleese kinene nnyo mu kiseera kyekimu maama waffe yatukubira essimu ng'era naye abimugambye nga Hajjati agambye maama naye nga Hajjati Zuula takubira maama ssimu tamugamba naye awonawona yayisaawo ebintu ebyo Haji ku Sande yasula waka n'avaawo ng'embeera ne bayigiramuko kasente za bino na bino kasente katandika kujja nga bali Haji atuuse ku mulimu yava ewaka bulungi n'amuwa $10,000 kati eyo embeera ya ssente yajja Haji atuuse ku mulimu wali wakolera emirimu wa Washing Bay ebutundwe kaakati mu budde bwe bumu Hajjati n'asindika ebifaananyi by'abaana nga boogera nti Haji taata abadde akwata alinnya simanya taata obujulizi obwo nga bwe mwalaba abaana ebyali mu vidiyo tebagamba kulinnya bagamba omwana omu yagamba taata abadde ajja mu kisenge kyaffe n'akwata ku Nisha omwana omulala n'agamba taata abadde ajja mu kisenge kyaffe nze namulaba ng'atadde omutwe mu kaneeti ka Nisha ne wansi ne mulaba amagulu omwana Nisha yennyini n'agamba taata abadde ankwata
amabeere bu video bwe butyo bwe bwali tata badde ankwata ku mabeere ne ku bisambi ne nakola ki na bwe bityo kwegambe yumbi kwasa ensonyi n'okwogera bwe bityo bwe byali kati ngera bwe mwabiwulira kati bwe buvidiyo obwo bwolabye bwe yasimuula okwa Hajji ku ssimu yabuggyako yabuweereza Hajji mu kiseera kyekimu ekyo eky'amasimu ago n'amala n'abusiimula bubwo bwali 4 2 3 4 5 6 kati bwe yamala n'aweereza this message was deleted. Badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribe nga like nga teleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.